Buganda yojolaba yali ayina ebintu byayonga bya ddala. Okimanyi nti Buganda mukimanyi mmwe nti Museveni Mama Fina Kulannama ne Aligaweesa Museveni yaleeta olutalo wakati wa Kulannama ne Mama Fina. Okimanyi nti abantu abo tebawalagana. Okimanyi nti abantu abo bombi bakolera Museveni. Beeyawulamu buli omu n'aweebwa obuyinza n'amaanyi. Abasawo b'ekinnansi basobole okweyawulamu buli omu adde eno. Ne baddira buli musawo w'ekinnansi eyali liyo mu byabwe ebyo eby'ekinnansi banogola omu ku omu. Mama Fina yasookera ku Beeni Ggulu. Mumanyi ekyatta Beeni Ggulu? Mama Fina ne Kulannama tebeewalana, tebalina lutalo naaka, wabula bali ku kintu kya Museveni, script ya Museveni nti abo ab'ekinnansi ne beeyawulamu. Bw'oba toli tiimu Mama Fina oli tiimu Kulannama. Museveni kye yali atukoze mu opposition. Oli tiimu NRM, oli tiimu Besigye, oli tiimu Mau, oli tiimu Mugisha Muntu, okolera Museveni. Abasawo b'ekinnansi bonna Museveni okukwata ebintu ebyo byonna ababikkiririzaamu byonna abikwata abyezebwe vwi nga ne bwe mubiyita tebijja. Kati ne bw'oyimba oddamu ndawula mama ndawula kanneetolole we mukanda kukuba nsaasi chaka jajja munnange byonna baabitwala. Kyovula babagenda ku bifo bye mwali mugamba awaliwo jjajja gundi awaliwo simanya abalongo 86 olwazi ne baluna ne baluteeka ku mmotoka ne balutwala ne baluzimbisa. Nga luli wali tosobola kulinnyako, nga bw'olinnyako n'okola ekyobusiro ogenda okukola bunti nga waliwo engo. Waliwo ensozi ezaalingako emyeso. Omweso gwennyini ng'olwazi lwekolamu omweso. Era nga waliwo lwetuuka ekiro naddala osimanyi mbu ng'omwezi gugenda kuboneka awo ng'owulirayo amaloboozi gennyini. N'owulira nga beesa empiki n'amutema n'amukuba buteba. N'amuyola n'amugamba liifu ssebo gumu, ebiri ssebo, esatu amutemye, n'owulira n'engalo kiro ssaawa 8. Agamayinja gonna bagona ne bagatwala ne bagenda bagatunda. Bali mu kugazimbisa. Teriyo na kimu kisituka. Omuntu bakugamba nti ebyo ebintu tebiriyo aba akulimba tasoma Bayibuli. Bayibuli egamba waliwo omusajja omulogo bali bamuyita Simyoni ng'ensi yonna emuyita Katonda. Naye bwe yalaba ba Peetero n'ajja alokoke afune ku maanyi gano ave mugali alokoke naye nga ayagala gakozesa biri Pawulo n'amugamba Peetero n'amugamba ogenda kufa n'ebintu bye tojja kutumanyiira wano. Naye wamawulira byaliyo. Naye omanyi kiki ekyabijjawo? Kati Museveni mbwa ayagala kulangira ku mijoozi gya Crystal Palace nga Museveni ye yatta ebyobulambuzi mu ggwanga Uganda. Museveni bwe yali ayagala okukakasa abazungu nti Uganda atudde ku minkekerera ayagala obuyambi bwabwe. Mujjukira episode gye nabakolera ey'abazungu abaafiira mu Bwindi Game Park 27-29. 97-98 abazungu Erweru ye yakomandinga olwo olutalo okulumba abantu abattira abazungu abattire mu Bwindi Game Park. Omwe yawone yalinnya omuti yalaba bwati era waali alaba era bamuyita Kaawonawo. Kaawonawo yalinnya omuti era ne batta ne bakola byonna bye bakola ng'alabira ddala Erweru. Erweru ye yali akomandinga second div eyo y'embalala.
era ye yakulembera ekikwekweto ekyo amumanyi era amulaba bw'ati n'amanya nti oyo Lweru bamuleka ku muti waggulu ye yawona. Byenjogerako mbimanyi. Episode yeyo nakagibawo emirundi egi. Museveni natta abalambuzi juzi wano nenzija nembaleetera security alert nembagamba Museveni agenda kutta abalambuzi. Eka mmale okuva mu gundi eyo. Egamba nti yeetaaga obuwumbi 6 n'obukadde 8 nga zino zakweyambisa okutunda ekifaananyi ky'eggwanga ebweru n'okutumbula ebyobulambuzi. Ku ssente zino kuliko n'okunoonya ttiimu y'omupiira mu liigi ya Bungereza oba Premier League Uganda kwegenda okulangira ebyobulambuzi byayo era nga bano batunuulidde nnyo Crystal Palace. Minisitule era nti yakuteeka nnyo essira ku kutunda abajulizi ba Uganda okwetooloola ensi olw'obulijjo abalambuzi nate bafune ensonga ebayiwa kuno okuleetera eggwanga lyattu ku nsimbi. Ebyobulambuzi n'abajulizi kitegeeza ekkanisa ne ekereziya bali involved. Kasita owuliddeko abajulizi ekkanisa ne ekereziya bali involved naye nga Museveni ye yatta ebyobulambuzi mu ggwanga Uganda kati ayagala biriirako ssente. Mu mwaka 2024 ebyobulambuzi byayingiriza Uganda ensimbi ezisoba mu kawumbi ka $, nga muzaawano bwe buwumbi $3,700 ekyayoleka nti ekisawo kino nakyo kyali kyongedde okukula. Zikola ki? Kyokka abakulu minisitule ebyobulambuzi bawulira nga Uganda ekyasobolera ddala okukola omusimbi ogukiraawo singa eyongera amaanyi mu kwetonda ebweru w'eggwanga, abantu ne bamanya ku bye bayinza okusanga kuno ne baliisa ku maaso. Omwaka ogwedde bano baweebwa embalirira ya buwumbi 289 okuddukanya emirimu ze balowooza nti Uganda bwe beekyayagala abalambuzi bangi zino jjengo ku mazzi. Nga bali mu kakiiko ka palamenti akalondoola ebyobusuubuzi n'obulambuzi bategeezezza abakatulako nti ku mulundi guno beetaaga obuwumbi 317 okukola obulungi omulimu gwabwe. Tukitegedde nti ku nsimbi zino baagalako obuwumbi 6 n'obukadde 8 okutunda ekifaananyi kya Uganda mu mawanga g'ebweru naddala e Bungereza, ennyonyi ya Uganda gye naatera okutandika okusaabaza abantu. Abakulu bategeezezza nti bye baagala okutandikirako kwe kusiga Uganda eyakaayakana ku bisaawe by'omupiira ebinene e Bulaaya ku mutimbagano n'ewalala. The BBC, but you can see some suggestions to partner with the big influencers on social media. There is some to partner with the Premier League, but a number of interventions. Yes, indeed, football is one of those most followed activities. But we're also saying that if you are to consider partnering with the teams, well, then you should also look at how many supporters, what's the fan base of that team? Because in the document they are saying they would intend to use Crystal Palace. Mu mbalirira eno era basabiddemu obuwumbi obulala 6.5 okwongera okubunyisa olunaku lw'abajulizi ba Uganda mu mawanga amalala. Nedda mu bumpe for promotion, branding and marketing purposes. Nze ndwogerako wano kike mumpa We also develop our products, as you have seen in the ministry, a couple of things that we are doing in terms of developing our products. Then we'll grow our numbers. Bro tugamba nti ogenda kukubisa owulidde Museveni nga ye yennyini yayonoonye ebyobulambuzi. Temusobola kuteeka ssente mu byobulambuzi ebyo bye mugamba simanyi mbu mutunde ekifaananyi kya Uganda nga mukutula abaana amagulu. Emmundu ziri ku street everywhere. Emmundu zafuuka emmundu. Emmundu zikola ki ku street, ku gundi ku street abasirikale bakola ki mu bantu? Waliwo ebintu ebisookerwako ebiba biyina okulaga ekintu ebitumbula ekirala oba ebitta ekintu ekirala. Kati nze mbuuza, lwaki temusooka ne mutereeza ekifaananyi ky'Abannayuganda embeera yaabwe mu ggwanga Uganda mulyoke mugende mulimbe Bannayuganda to posting, don't visit Uganda. Don't visit Uganda. Museveni yennyini najja wano nembagamba Museveni agenda kutta abalambuzi mu Queen Elizabeth.
waite emyezi mitono tuba tuli awo nga Museveni assa abalambuzi mu Queen Elizabeth. Yeah, we have information to the effect that two tourists and their driver have been abo mubajjukira along Cattle Road and bateese okubatta mu State House. We don't have any other details as of now. We don't know who killed them yet. So we are trying to put information together to get more details. I mean, this is not good for our tourism. Mubajjukira abo. It's bad news for us. Mubajjukira abo. Nabaleta mu secretariat ne mbagamba Museveni agenda kutta abalambuzi mu Queen Elizabeth. Is a home of nature, tourism and conservation. So that simply means that there is most likely to be a scare of the tourism economy. Naleta secretariat the government is in charge. Our government is in charge, and this is just a one-off. It's just a one-off, and it should not scare the visitors from coming. Security is in. Oluvannyuma lw'ebyo atiisizza abalambuzi amaze okutta bannaabwe kati mbwalangire ku Crystal Palace kati ayagala bakwata awaluma abagambe nabagamba mumpe ssente ADF eri wano mwagaana ebyo bye yakola mu myaka gya 97 nabagamba bannaye munyambe ko wano nyina aba ADF kakati babattidde abazungu Museveni bamuwe ssente Museveni bamuwe mundu mbwalwanyisa obutujju nga yeye nyini ye yabase ebyo Museveni yabikola mu myaka gye 8 yatta abazungu mu bitundu bye Lwamikoma simanyi Lwemikoma yakwata abazungu bannamawulire n'abatta nga bambadde uniform z'obote n'agamba abazungu mulaba obote asse n'abazungu nze nabagamba munyambe ko tujjeko obote nga yeye nyini ye yasse bannamawulire abazungu nkugambye okukakasa abazungu nti Uganda era okumufuula mbunno yalwanyisa obutujju mu region awo yamala kubookya mu 97 n'abattira mu Bwindi Game Park abazungu ne bakakasa mbunno bya ddala Museveni kwe kwefuga region eyo ekitiibwa akifunye mu misaayi gy'abaana b'abantu kati ebyo ebire ebyobutamanya byaggwawo kati tuli mu biro nga tumanyi Museveni togenda kufuna se togenda Museveni tuviire ffe twekolere ku nsonga zaffe tokyalina kintu kyoyinza kutuyamba n'eki Museveni tokyalina kintu kyoyinza kuyamba mu mulembe gwaffe guno tekiriiyo mulabye bwe bagamye mbuno bagenda ku regulatinga simanyi social media na biki simanyi during campaign mujjukira nga nakibagambyeko emabegaawo ne mbagamba internet egenda kubeera down under construction mulabagana amasanyalaze tegagenda kutereera paka gundi ati mugenda mukulonda amasanyalaze tegagenda kutereera paka ng'okulonda kuwedde muteeke waabiri mugende mukalu mujja kutwalako wiiki mu Uganda nga temuli masanyalaze oba wiiki sezi tulabe gye munakyajingira kamera zammwe tulabe gye munakyajingira amasimu gammwe nga muli kutuwa mutambula nga ne internet bali nkugambye bagenda tekawo ssente za internet okutereza internet era bagenda kukizimba bulungi free internet banna Uganda under modernization simanyi technology and modernization ngwango ebyo byekisirwe ebyo batandika okusimula emirongooti batandika okusimula waya zonna eziri ku mabbali g'ekkubo ezo eziri eyo wansi mu ttaka babitimbululeyo byonna amasanyalaze gatwale weeks ezi nga bagamba tukyatereeza ddaamu tulabe gye tunakyajinga amasimu Uganda Museveni agenda gitemako eve ku nsi yonna nga Uganda eri mu nzikiza teekawo abiri Uganda Museveni agenda gitema ku nsi yonna nga temuyina amasanyalaze nga temuyina internet gavumenti evaako ddi gavumenti esobola okuvako nga bannayuganda bagikyaye leero nkugambye oluvannyuma lw'ekyo bayogedde bo ne Salva Kiir Museveni bwanjagala ngenda bwe mwagala ajja kati nze azze wano leero naye bw'ali njagala nja genda mpozi mugule sola muziteekeyo mpozi mugule generator muziteekeyo
ogwange gwa babuulira nabbabuusa kuba ebiri mu bisenge by'amakolero ga Wakabyo 25 wulira Museveni tokyasobola kutuyamba ku byabulambuzi ng'ate gwe wabidda kiringa bulaba Museveni yagenda okujja yasanga tulina ekitongole kya UEB kyekikola ku masannyalaze n'akikutulamu obugujjugujju n'akikutulamu simanyi umeme simanyi biki bamaze okutubba kati ate amasannyalaze agazizaayo mu UEB Ministry of Works yagigira n'agitematema simanyi ataddeko Yunula bamaze otubbira mu Yunula ye ne Kagina bamaze okutubbira mu Yunula kati atazizaayo mu Ministry of Works yajja wano n'atunda amakolero gaffe gonna ge yasangawo ng'alwana ne night shift alekewo shift emu economy asobole okutwavuwaza kati ate buli lwayogera Uganda modernization and development of Uganda industrialization and modernization of industrialization ebyekisiru ng'amakolero yagasangawo yasanga bannakenya basuubula jjinja abatanzania nga basuubula jjinja ejjinja nga Uganda erina n'essuuka ze bayita jjinja walabako kusuuka za jjinja walabako essuuka za peacock n'essuuka za jjinja nga bikolebwa mu ggwanga Uganda Museveni n'abisaanyaawo kati ate atugamba industrialization mukimanyi Uganda weeri kati yaliwo mu 1900 nga tuva mu 1903 tuyingira 1900 Uganda yali weeri ekyenjawulo kyokka ekikyuseemu social media naye ebirala byonna tuli mabega Uganda yayita ne we yali Museveni we yagitanga n'agizaayo ate tevuga ngedda mu maaso eri mu kugenda mu 1920 egenda mu 1900 Museveni ebbanga lyamalawo reverse gye tuteekamu tugenda mu 1900 kyovola bakye yakola ekya internet olw'okubanga ye mulabe we internet eri very expensive asobola okubanga omuntu yenna atalina smartphone atali ku internet ali mu 1920 era bwe bamubuulira ebintu binagamba ati nga kisoboka kitya twale linaawe nga kyabazinga wanganguka atya eye ate hati mukakabaka asobola ogundi okuyagala Katikkiro nti kisoboka ekyo bajjajja baba basobola okuvaayo ne badda ku nsi kati nze nkugamba move wala nno ne bajjajja ba Busoga tebaasituse kubanga ababikolako bw'aba tali wa maama Firina ali wakula nama guno mutuufu bamutta Bujagali mwatutisa ne mutugamba Bujagali tebayinza jijjawo eyo Bujagali tebayinza kugira waawo simanyi Bujagali negana nebuka mu bbanga nekola atya Bujagali bamusendawo ne bateekawo ddaawo kyovola bonna balabe ba internet waliwo abasajja babiri betuwa ekitiibwa mu ggwanga Uganda eyasoose yabadde mubajje yagambye bajjewo TikTok ne Facebook yalimbi naye ate TikTok esusse nkugambye abo abantu ba mafia ba Museveni bagala internet eveeko lwakuba ate bagyetaaga ate eri mu chatters ennene internet eri mu Uganda si lwakuba baagala ebeereyo ku lwakubanga eri mu ndagaano ennene ez'ensi yonna kyovula ba Museveni agenda kugijjako mu ngeri nga tebalina we bamuvunaanira kubanga ali mu kugikolako jjizza bujja kuba abadde abikola akolaawo jjijjako awo ewiiki ennaku era ne bamukonda eminga nnyo ne bakimuvumira kati agenda kusima akulage nti ataddeyo ebipayipu ataddeyo ebiwaya wabula tebannaba biyunga mu kiseera ky'akalulu mubajje yagambe bajjeko TikTok Mayiga olwazze kwe yatuukidde bannange social media bannange emitimbagano bannange bannaye naye nze mbuuza
basajja mmwe tubawa ebitiibwa gw'oli mufuti gwe oli katikkiro waffe ebyo ebintu bye mwayogedde mutulaba kubanga ekisooka mwenna mwagambye babagamba bugambi temulina budde butulaba kati oba abababuulira be babalimba lwaki temujja ne muwulira bye baboogerako mubajja yagambye siri mu TikTok naye mpulira mbu bw'oyingira mu TikTok naye baŋŋamba mbu abaana banvuma lwaki togenda n'owulira bye bakugamba gwe ne weeyawulira kubanga waliwo ebigambo ng'ojja bitegera ng'omwana yabikugamba otuuka omunyankole bw'aba akuwaawo okutuula ng'akusanyukiddeko akugamba sitama mu Buganda omuntu agamba sitama wano osiibula busiibuzi n'ogenda olumu nagenda eyo